Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza mubale kwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Munnamawulire wuuno alombozza ekiri e Kawempe. Agamba baatutadde ku gun point ne batugamba nti nno tuleme kulikodinga kintu kyonna kyonna kigenda mu maaso mu kalulu kano. Munnamawulire waatu waayogera ayongera okulambulula ensonga. Jjukira nti nno olwaleero akalulu k'e Kawempe North we kakuba olwaleero okusalawo ani agenda okiikirira ani agenda okubeera omubaka akiikirira ebbendobendo mu Kawempe gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Oli ku UG Update TV kosinza obba ng'otuwuliriza era webale kwekumira ku mayingo gano. Gwe atanaba kuba ng'osubscribinga osuba bingi nnyo era nkutegeeza agenda wali wansi okone mu kigambo subscribe osobole okuba nga osubscribinga gwe mukwano gwange osobole okuba ng'otugoberera. Munnamawulire avuddeyo n'agamba nti nno batutadde ku gun point ne batugamba tuleme kulikodinga kintu kyonna kyonna kigenda mu maaso mu kalulu kano ak'e Kawempe. Akalulu k'e Kawempe North by-elections nga March 13, 2025 kalabiseewo nga kataddewo tension eri bannayuganda bonna oluvannyuma lw'abantu bangi nnyo okusibwa nga muno mwe muli aba opposition MPs nga nabo bagasseemu. Okukisa n'okucunya bannamawulire era kino kirabiddwa ng'ensonga ey'amaanyi ennyo mu ggwanga ey'okubanga bannamawulire bagenda maaso n'okucunyizibwa ba MPs bakwatibwa era ne kireetawo obutalaga nti waliwo fairness n'emu obwenkanya n'emu n'akamu mu kalulu kano akagenda mu maaso wali mu Kawempe. Geoffrey Kayemba, Solomon ne Hilary Kiyaga bano bonna nga bammemba ba National Unity Platform bakwatibwa e Kazo Angola polling station. Bakwatiddwa wali eri mu Kazo Angola polling station. Kigambibwa nti heavy security ey'amaanyi ne forces ezayiriddwa mu kitundu ekyo olunaku olwaleero. Omwo mwe muli mabasa saako ne drones ez'enjawulo eziteddewo embeera ey'amaanyi okusobola okutiisatiisa abalonzi okwo kw'ossa bannamawulire abagenda mu maaso n'okuba nga babatagetinze okuba nga babadetaininga saako n'obbawambako equipments zaabwe gwe mukwano gwange ali yampuliriza oba obadde tomanyi kigenda mu maaso. Munnamawulire omu Asifa Navuma avuddeyo n'alambulula ekigenda mu maaso kyalabye eri ki-experience nzeemu. Agamba nti yali ayogera n'abantu ababadde tebannaba kuba nga balonda naye omujaasi wa UPDF n'atuuka ne patrols 2 ne batandika okuba nga bakwata abantu. Security emu ebadde cooperative yalabye kamera bajja ne bamulumbagana ne batandika omumukuba ne babeera strict nnyo nga babanja kamera ye. N'agamba nti nadduse ne neekweka mu toilet wabula olw'okubadde bamaze okundaba nga nyambadde jaketi nagyeggyeko ne ngenda ne neekuma mu toilet. Era kigambibwa nti bannamawulire be basinze nnyo okucunyuzibwa olw'ensonga nti nno kano akalulu balinamu ebigendererwa byabwe ng'aba NRM. Tetumanyi lwaki gavumenti edeployinga heavy security mu kalulu aka Kawempe North. Gavumenti ki kyesinga okwagala mu Kawempe saako n'okuteeka bannamawulire ku gun point okubanga babagamba nti tebageza ne balikodinga ekintu kyonna ekigenda mu maaso awo mu Kawempe. Babawoninze gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Tetumanyi oba kino kiraga justification eraga nti nno akalulu kano kagenda kubeera fair ka mirembe kaki era bannayuganda batandise okuba nga bakibuusabuusa ekigenda mu maaso mu kalulu k'e Kawempe kubanga tewali bwerufu n'obumu bulagiddwa. Emmundu ne patulo drones n'okukwata abalonzi
kufuusa okukwata abalunzi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tetumanyi kigenda mu maaso naye ng'oli ku Yugi Update TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza era gwe atannatwegatta kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu obeere ng'otwengako ddala bulungi nnyo. Mbaagaliza olunaku olulungi naye era nga mbaagaliza akalulu kano okubeera nga mulaba mufube nnyo okulaba nga kaggwa mirembe bannayuganda tuleme kuswala amawanga gatutunuulidde gatulaba bannange abo bonna bekikwatako ebitongole ebikuumaddembe mwamu ne minisita n'oyo akulira chairman wa EC. Mbaagaliza olunaku olulungi oli ku Yugi Update TV kusinzira okuba ng'otuuliza gwe mukwano gwange yonna yenna ali eyo gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko ate buli wosubscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Rwanda, Kenya, Nalekani, Menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So munamuna abatajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo namba y'essimu gye mbateeredde awo eya noti 726 noti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebibatabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babeere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe ate era ne muzibe naye
ayina byawulira ebimutyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Updates TV mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.